Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aliwa ebyokuwambibwa kwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II byongedde okulinnya amatanga anti amawulire gafuluma mbu olw'emmande lwa wiikend gyetukuba olukumutwe Kabaka yakomawo mu bwakabaka bwe olwatuuka bw'ati ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe mbu n'awambibwa aba SFC ne bamutwala mu kifo ekitategeerekeka nga luno olukwe mbu lwalimu omukulu Mayiga n'abanene mu gavumenti ya General 7 ko n'abakungu Mengawo mbu bobe yakomawo nabo Ssaabasajja Kabaka baddayo dda maka gaabwe bakola byabwe kyokka Kabaka yetalabikako tamanyikiddwa wa mayitire wa waali kati ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa kati nno ennamusa yatuuse dda ku nnyoge Katikkiro Charles Peter Mayiga bimwonoonekedde emivuyo gy'abadde ajja akola bulijjo ng'alowooza mbu Abaganda tebalaba ng'alowooza mbu nno bintu byakusaaga luno nno yagwetankuulidde era ajja kukyejjusa Kasotabe akatambi kano omanye ebituufu ebya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Badde mwebuuza lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu tebaagala kumukyaza ku BBS Terefayina? Lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu tebaagala kumukyaza ku CBS? Nga mwenna abasinga temukimanyi. Gashumba nze ebintu byayogera sibikkiriziganya nabyo naye Gashumba nga tannaba kujja ng'ano omanyi sometimes nga Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yakugambye ng'ali e Busoga bw'ogende wa Museveni tateesa naawe nti ekintu akiteeke mu nkola bw'ogende wa Museveni agenda akuwa buwi ssente you leave him alone. Museveni has tried us several times bannange njagala kubawa ssente mulekeraawo okubeera bwe muti kati mwalabanga Gashumba ebigambo byayogeranga nga tannaweebwa ssente n'ababuulira ekikwatagana ku Mmengo n'ababuulira ekikwatagana ku Mayiga mukitegeera kati mwenna mwakiwulidde bulungi bwe nasisinkanye omumpembe Medi Nsereko Ssebuliba. Medi Nsereko Ssebuliba yakuwadde statement n'akugamba yakugambye lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu tajja ku leediyo lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu takyazibwa Mayiga ye overall controller era ezo leediyo njagala okubakakasa mwenna leediyo CBS si ya Buganda leediyo BBS Terefayina si ya Buganda era Baganda bange bwe nabadde ne Medi Nsereko Ssebuliba mwenna mwawulidde saakoze nzomanyi saagala likes sa engage nze ne Medi Nsereko Ssebuliba era mwagala okwebuuza ka video yako bwe nakakwata kubanga nakakwata bwe twagenda ate wa Pascal byengenda okubye ebintu ebiri awo mwenna temumanyi ebintu ebiri wa Pascal bingi Medi Nsereko Ssebuliba we yali azze ate Medi Nsereko Ssebuliba njagala okuwoominga ekintu kye wajja okukola ebungereza ewa Pascal byonna baatubriefinze byonna tubimanyi bulungi nnyo. Medi Nsereko Ssebuliba Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe twajje Upton Lane awe Forest Gate mwali temumanyi mwenna ba Medi twabagwako bugwi naye olw'okuba Kyagulanyi amaanyi ge yali alina ne tugala Upton Lane eyo nga bwe mugiraba mwenna babeera e Forest Gate twagisiba abantu ne babuuza who is this person asibye Range Rover zaalinga 8 nga zisibye egundi eri oba okitegera Medi Nsereko twakugwako bugwi wali tokimanyi nti Bobi Wine ajjaawo kubanga gwe every time buli lwojja e UK kubanga tukimanyi oyinayo omukazi n'abaana Uganda gye mugamba mbu nnungi tukimanyi oyinayo omukazi n'abaana bw'okitegeera naye twakugwako bugwi nga tokimanyi mukimanyi lwaki mwe mwali mukuma olumbe ewa Pascal omukyala teyali nammwe ebintu bya Pascal saagala biyingiramu naye bannayuganda bannange mwenna abawangaalira e UK mugenda kutegeera lwaki Pascal yafudde mugenda kutegeera lwaki Pascal yafudde kati Medi bwe twakugwako you were very shocked era kyovola banga n'ebigambo bye wayogera up until now obyejjusa
naye ffe mu twafunamu ki twafunamu okumanya bannayuganda baamanya ani agaana Kyagulanyi Robert Ssentamu obutajja ku leediyo ezo. Owekitiibwa Honorable Rutamaguzi Ssemakula mwamugobye ku BBS Terefayina. Owekitiibwa Ssemakula Rutamaguzi Ssemakula mwamugobye ku BBS Terefayina. Because yaga ayogera nnyo kubanga BBS Terefayina eyo mwagalako omuntu atakuba mpuuga. Kyova olabanga mukyazaako Lwomushana tamanyi Luganda bulungi. Lwomushana talina programu ya Lunyankole bw'aba claiming okuba nti Munyankole gy'ayogerako. Temulina programu ya Lunyankole mwe muyita Lwomushana oba ayogera Olunyarwanda. Naye najja ku programu y'Oluganda n'abeera nga every time jjajja wange ow'ekyazanga, jjajja wange ow'emukono, jjajja wange ow'emityana nga tasobola kumuwulira bulungi. Lwomushana n'ayogeranga programu eyo ng'ateekamu Oluzungu. You know why you invite Lwomushana? Because Lwomushana is a state agent. Okitegeera? Kati mwakutte every person atasubscribing ku Mathias Mpuuga ne ka group ke mwamugobye ku BBS Terefayina. Kyova olabanga Honorable Lwomushana, Honorable Rutamaguzi Ssemagula tajja. Sharinga video nkyakuleetera. Sharinga video njagala otandika okutekinga notice mpola mpola ku bigambo bye nkugamba. Nzija. Kamala okunyawo ku mukatono. Tugenze maaso. Kakati mwena mwalabye nti Medi Nsereko ekintu kyamuguddeko bugwi. Era Medi Nsereko ebigambo byayogedde. Ate Medi bw'obeera omugezi ebigambo ebyo bye wayogedde. Jjukira ebyo ebigambo si bye wayogera byokka. Medi Nsereko bwe twajje Upton Lane bwe twakukwata vidiyo eyo naawe wali tokimanyi naye lwaki nnata vidiyo eyo. Vidiyo eyo nagita because mubadde mwenna mwebuuza. Kabaka waffe ali ludda wa era ani amuyinako control. Era ani yawamba Mengo. Kye mubadde mwebuuza mwenna ani yawamba ffe bannayuganda Medi Nsereko bwe watugambye mugende mubuuze Mayega. Meaning Mayega ate Mayega njagala okuwoninga. Anyway awo tujja. Medi Nsereko ekyanteesa vidiyo eyo because Mayega tumubuuza Ssaabasajja Kabaka gyali alowooza tetumanyi gyali. Mayega njagala okugamba nga bw'oli ku vidiyo kuno ng'olaba tumanyi Ssaabasajja Kabaka waali naye gezaako okole mistake. Tumumanyi Ssaabasajja Kabaka gyali mumanyi takyasobola kujja kukola statement nga bwe njogera. Mukimanyi kye mukola naye njagala okubakakasa. If you dare do that mistake mugenda kulaba Mayega tugenda kukutwala nga tolinnya. Ffe bwe nareleasinga that si eyo kaje nina Medi Nsereko okimanyi bulungi ebigambo bye twayogera nakwengeginga for over 5 minutes. Omanye ebigambo bye wayogera naye nataako this one bino bye byali suitable. Nze nno gwolaba munnange wano nze natala daafiya. Kati ne bonaabeera nga oli Ebungereza ojjawo nkimanyi olinawo omukazi mu bannoonye nze natala daafiya. Era ne Kyagulanyi akimanyi nti when it comes to intelligence yenze musajja we nnamba emu gwalina. Oba okitegeera? So naririzinga vidiyo eyo okulabira ddala okujustifyinga Mayega ebintu byakola. Kati Medi n'enta vidiyo eyo nakulengedde ku mbaga yaki ya muganda waffe Nyanzi. Nakulengedde nga wenna oseka amaje mu lukufu. Ye by the way Medi Nsereko lwaki tewajja ku Kivulu ekyali Greenish mu Intercontinental kubanga buli lwojja Ebungereza nga waliyo Ekivulu ojja lwaki tewajja? Because wamanya nti abasajja bano kye bankoze kibi nnyo. Twakugwako nze nali nakimanya era wawulira mu video we nakugamba.
enswera yange ekutambulirako Made in Nsereko yaŋŋamba prior to that nti you are coming to England. Yaŋŋamba era najja ku Nsereko ku video ku page yo nenkugamba because mukola ki temumanyi omulembe guno gwe tuliko omulembe guno guli very advanced. Okitegeera omulembe guno guli very advanced. Nze namanya nti ojja era bwe twabagwako naye kyenjagala lwaki kiki kyemuyiga mu kino bannayuganda kyemuyiga mu kino bannayuganda nti Obuganda nga bwe mubulaba siwe buli era programu y'Obuganda nze muganda wange Fred Lumbuye yagimanyi n'okunsinga. Okitegeera Fred programu y'Obuganda kati njagadde mbagambye ekyo. Kakati no njagala mutandike musharinge video wano wetulaga ate wakyamu nnyo njagala musharinge video mugende musharinge video njagala kubalaba nga musharinze video nze mbasaba okusharinga video because njagala mwenna mubeere ne information eri well classed well equipped. So mwana Made in Nsereko Sebuliba njagala omanye Bobi Wine yakutegeera kikyoli kubanga jjukira wali omu approachinga Bobi Wine yakugamba atya wena ng'oseka amagye mu lukufu yengwako gye twabagwako mwenna mwali surprised mwalaba mwenna muli n'abasajja ababeera awo abantu abali e East London awo simanyi kiki kye muliko abantu abali e East London awo some of you mulinganga abalowooza nti nno mwatuuka naye njagala okubakakasa tulina okununula eggwanga lyaffe bwe mubeeraawo ne president bwe yatuuka naye abakyala babaswaza abakyala abaaliwo mwawulira akalulu ke baakuba mukitegeera. So Made in Nsereko video twagitaddeyo ye video esooka ekyo njagala okugamba lwaki natadde video eyo lwaki video eyo twagitadde mwenna neebawaawaza mugidibeti nze mukola ki njagala okubagamba Kyagulanyi ali very well sophisticated inside Uganda ne outside Uganda ndowooza UK twakibalagako we can protect Kyagulanyi mwenna abapulaninga okutuusa ku Kyagulanyi Bobi Wine obulabe mukimanye nti Kyagulanyi is well equipped. Mwatulaba ffenna abaali batambula abasinga waliwo bannange nze nno mwani mundi kuorganizinga naye waliwo bannange abaali bawera 30 nga bali muleeya nga temusobola kubategeera. So njagala okubakakasa nti information yonna tugifuna in and out. Kakati wano wenjagala muwulirize bulungi baganda bange mmwe mwenna naddala bawangalira mu diaspora ntegeeza ki bw'oba oli outside Uganda. Museveni yasooka n'aleetawo embeera mwalabye embeera president bwe yabadde Busoga mwalabye abantu b'e Busoga nze nzijukira bwe nagendanga okulambula bwe twagendanga okutambula industry hub twagendanga Jinja naye kati mulabe Jinja bwe wafaanana. Naye njagala obbagamba baganda bange ffenna Museveni bwe yatugoba e Uganda ne tujja ebweru e South Africa awo waliwo gurupu y'aba ISO e South Africa awo naye njagala okubawoninga mmwe abali e South Africa naddala ba operating le Pretoria awo ne Johannesburg njagala obbakakasa nti tubamanyi. Kaakati njagala obbagamba baganda bange navaayo ne muganda wange Seggirinya wano bwe twatandikiriza zi WhatsApp group. Seggirinya ne mugamba omanyi nyina ekintu kyentegedde mwe abaana bashagala njagala wano muwulirize bw'oba wangalira mu bendo lya Buwarabu njagala okone kaimoji wano just kona kaimoji kokka mmanye nti wangalira mu bendo lya Buwarabu eno message erigenda wammwe
Bobo wangalira Dubai, obo wangalira Saudi Arabia, obo wangalira Qatar, eno message yiyo. Bobo ino omuntu yenna gw'omanya wangalira mu bawarabu awo, njagala eno message. Ekisooka muganda wange Lumbuye yavaayo n'abagamba muve muzi WhatsApp group. Baganda bange muve muzi WhatsApp group. Kati we nali n'omukwano ne muganda wange Segirinya nga tukoze zi WhatsApp group twagala okubayamba mujjukira abaana be Saudi. Twabakoleranga WhatsApp group twagenda okulaba. Nzomanyi engeri gye ndi security conscious nagenda okulaba nga ndabamu abaana bawala abavandimwe. Bwe nalabamu abaana bawala abavandimwe ne mmanya Museveni ono ne bakwano be badeploying abaana bawala abakola obwa Shagal bo bwe bajja mujjukire mwe abakola obwa Shagal. Sagala kubayita bakadama oba mwe abakola obwa kadama oba mwe abakola obwa sekadama waliwo emirimu emirungi waliwo abagagga abayagala abantu abalungi waliwo va ku abo be mukolera aba mistreating abo be banaku naye waliwo bali abakolera abagagga waliwo abaana aba spy abali e Dubai mwe abawangalira eddeira mwe abali mu simanya mu apartments baziyita batya baziyiza batya mu muteeka buddeeko omwo babuyita batya bannange mubumbuulire. Najja wano ne mbagamba mwegendereze mwenna abali abawangalira mu beno lya Buwarabu. Bw'oba oyingidde mu WhatsApp group toyogera anything that concerns you. Toyogera about yourself, toyogera Jehova, toyogera kokolaki. N'ekirala kye nabawoninga ne mbagamba mwegendereze abantu abali eyo abatransferinga ssente naddala mu abali e Saudi Arabia, mu abali e Dubai na mu abali e Qatar. Mwegendereze abantu abatransferinga ssente. Ne mbagamba ekintu ekyo kati ndowooza mukirabye. Bannange njagala obbagamba gwe wenna ajje Saudi Arabia, ajje Dubai, ajje UAE, ajje Qatar, baba ku documenting adda. Era kyova olaba abantu abasinga muzzeeyo nga muvudde Saudi Arabia, muvudde Dubai, muvudde wa ne mufuna ebizibu. Kati njagala mwenna baganda bange nsoose kusooka kuba Middle East mwegendereze zi WhatsApp group omazi bed space. Muli mu bed space omwo nga mulinamu abaana bawala bambega. They don't necessarily need to be abawala bavandimwe, no. Kubanga ne mu bavandimwe mulimu abantu baffe abategeera. Muzi bed space omwo mulimu abaana bawala abeetunda naye nga bambega babajjamu information. Kakati gwe baba wangalira mu bendobero lya Buwarabu ng'oyagala enkyukakyuka. Please ebigambo bibeere very slow. Ojja kuddayo eka nga contract ye weddeko ogenda okulaba. Masabo ono babadde bamudocumentinga. Masabo ono babadde bamukubira amasimu. Hamukitegeera. So njagadde mwenna abali eyo mwegendereze. Gendereza ani akusindikira ebintu e Kampala. Ani gwowaddeyo because baba documenti nze mwenna. Museveni njasinga okwagala kyaba kubanga baali balowooza nti banatusula eno then batukasuka kulaalira nga Bobby bwatugamba nti batukasuka kulaalira naye tukomyewo naki. Tukomyewo n'ebirimba. Aba agenti ba Museveni bali okuva Kenya, Tanzania, Zambia, South Africa. Naye mwenna tubamanyi bulungi nnyo. So chenjagala obbakingiriza mwenna. Muzive muzi WhatsApp group. Ekirala chenjagala obbagamba. Mnaddala mu abawangalira ku TikTok. Nga muganda wange Lumbuye bwe yabawoninga mu making sure. Naddala mu abali e Uganda. Ku TikTok kuno kulika abantu, ku TikTok kulika abantu nsereko be ya deployingako. Kati nsereko njagala wano osembere bulungi. Kamala okunywa mu kachai. Nsereko njagala osembere bulungi. Bw'obeera ku TikTok n'owulira omuntu ng'akugamba mbu nze nkukolera ku by'okujja ebweru.
bw'obeera ku social media n'owulira omuntu ng'akugamba nti nze nkukolera ku by'okujja ebweru, please be cautious. Please weegendereze. Nina muganda wange wano gwe njagala okuwooninga. Waliwo muganda wange ono gwe bayita chairman. Chairman obeera Sweden awo, nkulaba otambula nnyo, oli very excited. Chairman njagala okugamba nga Kayanja kye yakoze kye yabadde agezaako okukola, nammwe abalala mwagala kukikola. So baganda bange mwenna nkimanyi, ovudde mu Middle East, oze n'akasenteko, oze Uganda, oyagala kujja mu Europe. Njagala obeere very very careful n'omuntu gwowa information yo. Bw'ojja ku TikTok n'owulira omuntu ng'akugamba nti nze ndeeta abantu. Kuba waliwo n'omukyalo omu abe ali Germany awo, naye akola bividiyo n'agamba abantu mbusimanya waliyo kino, mbusimanya wali kino, mbusimanya wali kino. Bannanga omuntu agenda okutwala eweeru ajja secretly. Omuntu agenda okutwala ebweru ajja secretly, tajja publicly, because njagala obbagamba zino ensi kati ziri against immigration. Mwalabye Bungereza awo gye mulaba. Bungereza eyagala okutwala abantu e Rwanda. Joli nti Rwanda eri shefu. Abanyarwanda abawangalira mu Bungereza aba refugees basukka omutwalo gumu n'ekitundu. Singa Rishi Sunak yabadde faithful, yandibadde akwata abanyarwanda abo n'abazaayewa e Rwanda. Naye kati mulaba ekigenda maaso. Ate abantu abo be bagambye nti no bagenda kubatwala, bonna kati bazze wano ewaffe. Era kati ffe ekizibu kye tulina kati ky'eky'abantu abava e Bungereza bayingidde wano Ireland. Government ya wano erwana nnyo, because under the Refugee Convention, omuntu bw'ajja n'akugamba nti tali safe, tosobola kumutwala. Naye Bungereza nga bwe mumanyi nti bayaaye, bo basazeewo babatwala e Rwanda. Naye banaabatwala e Rwanda, ayisuwa nti bagenda ku endinga up Rwanda. Kati gwe muganda wange alaba video yange eno, njagala obeere very very careful. Bw'obeera ku TikTok, mumanyi mugenda ne mubeera ku TikTok eyo ne getting excited. Mugenda kubeera ne ku TikTok eyo ne getting excited ne mwogera ebintu byonna. Bannange njagala obbagamba ffe bino ebintu bye mulaba wano, twabikola nga twegendereza. Waliwo akalala ke mbadde ndeseeyo. Waliwo omukyalo omu, mukyala gwe oli mu struggle. Mukyala gwe oli mu struggle. Otandise okujja n'ekiboozibozi nti ffe ababanja Kabaka tuleeta diversion. Naye bwe nzijukira mwannyinaze ggwe, jjukira pressure gye watuteekako nze ne Lumbuye. Wali toyagala tubeere ku media kuno nga twogera ebituufu. Bwe njogera ebigambo ebyo ndowooza ontegeera. Ogenda n'ogulira abaana airtime ku TikTok ne bagamba mmwe mwaboogera ku bya Kabaka mutu divertinga budivertinzi. Bannange bwe tuba twogera ku bya Kabaka, we are not diverting you. Kabaka is the core. Kabaka ffenna kwe tuyimirira. Kyovola wa Museveni yamanya amaanyi ga Kabaka. Nze nabagamba nali mwana muto nendaba Kabaka e Masaka. Museveni amanya amaanyi ga Kabaka. Kati gwe bw'oba tomanyi maanyi ga Kabaka mu lutalo luno lwe tulimu, then gwe kiyite diversion. So mukyala gwe ne ka group kammwe, you are the very same people abatandika wano nga mugamba nti ebyampuuga tudivertinga abantu. Bwe twatandika ebintu bya mpuuga wano nga mugamba nti tudivertinga abantu. Naye mwagenda okulaba nga ekintu kya mpuuga kibalidde, ne president n'avaayo kati akyogerako openly. Yabadde Busoga n'akyogerako openly. So mbadde mbasaba mwenna be bagulira airtime, kubanga nze sijja kukuwa mannya. Naye mbadde nkusaba nti faate boolaba wano, we are far.
tuli wala nnyo mutandise okuvuga ekiboozi nti buli muntu ayogera because mwe kabaka tabaluma nefe njagala okugamba gwe bw'okwata Semakookiro bw'okwata oli omulangira simanyani n'okwata bannange singa mumanye ebiri Emmengo Vuluguma Mayega gwakoze Emmengo singa mumanye Vuluguma Mayega ffe tetugenda kutuula wansi ng'abantu bewa bw'Erwenzululu ate sijja kugamba nti nno bo bambi sijja kubageyambo abantu b'Erwenzululu temulina maanyi naye ffe Abaganda ffe nga Museveni bw'otugamba ffe ng'Abaganda no my friend we are not going to sit down. So omuntu yenna bw'omulaba ng'ali mu ffe n'avaayo n'akugamba mbu ffe okubanja kabaka tudaivatinga oyo manya ye mulabe wa struggle. Bwe tuba tubanja kabaka tetuvuma tukugamba Mayego nga bwe weeyita ow'ekitiibwa kabaka ali ludda wa. That is the simple thing. Mwe bannange singa munaamanya Vulugu ali Emmengo batuuse to the extent okugula abalangira. Mayega tukimanyi bulungi nnyo nti abaana ba kabaka abamu abajjako amasimu kubanga okimanyi nti no bakola ki abaana mb'osuubira mbu bebawa abalala abantu information. Mayega ba relatives ba kabaka abatasubscribing nga naawe lekerawo okuba puresinga. Mayega olina abantu b'ogula olina akabondo wano e Bungereza ne Boston batukubira amagundi mb'omumanyi ali somewhere mbu bagenda by friend fe produce kabaka. Wamukitegeera? So gwe wenna avaayo n'ogamba abantu mbutu divertinga no Kyagulanyi yakugamba gwe kwata w'okutte nange nkwate wenkutte. Kati gwe olaba omuntu kubanga abantu abasinga bannange baba divertinga nnyo mu bintu bya Buganda. Abantu kati njagala bagamba singa Obuganda bwakola ki Museveni akimanyi ekyali e Kayunga. So gwe bw'ovaayo n'otandika okutambuza gundi oyo mbw aboogera ku kabaka diversion tujjukira bwe twali twogera ku Mpuuga bano ne gurupu ye. Mpuuga alina gurupu nnene. Naye mu gurupu ya Mpuuga omuntu eyabavaayo n'abeesamba yali Honorable Nambooze. Mpuuga balina pulaani nene nnyo era pulaani ya Mpuuga mmwe mwenna come 2025 mugenda kugitegeera. Olwo mugenda okutegeera. Mpuuga musajja mubi nnyo. Ne gurupu ye. Okitegeera. Kakati eyo tuvuddeyo. So baganda bange mmwe mwenna abalaba video yange eno. Mbadde mbasaba. Bwe mubanga muli mu diaspora. Bwe mubanga mupulaninga okujja mu diaspora. Because Museveni anoonya to survivinga tutya mu diaspora. Museveni kyanoonya. Ate on top of that, waliwo abantu Museveni be yatuteekamu. Abakumanyi mu information. Bannange nkusaba. Oli Bungereza, oli Canada, oli ludda omuntu ne bw'abeera mukazi wo. Kubanga abantu abasinga mwawasa abakazi, abantu abasinga mwafumbirwa abasajja, nga temubategedde. To revealing information yo. Hamukitegeera. Abantu abo bwe mulaba bo bazze abantu kati ng'omuntu gwe njagala obbagamba Salvador alina mukazi we ali Canada. Ne Salvador akeera ku mukazi we yakilaiminga nti yali election agent, NUP agent mu kulonda. Salvador yakilaiminga nti yali ki mukazi we yakilaiminga nti no yali NUP agent mu kulonda. Kati ali Canada. Kusaasira the very same kusaasira era mukyala gwo wavaayo wano n'ogamba bwe nagenda kusaasira n'ogamba mu kusaasira ali Take muba mujjamu masavu naye kusaasira mwagenza okulaba ng'ali ludda wange ali mu America.
You are the very same person when I let a message ya kusasira. Nti ali Canada. Gonoja no tuligamba mbu ali Canada. I mean ali take bagenze mojja mu masavu. So njagala bagamba baganda bange. Abantu bano bagala okumanya. How do we survive in diaspora? How did we came to be? Banange mugenda kulaba. Ngobera Bungereza awo. Obera somewhere bakugambe nti bagala ku revokinga butuzeewo. Naddala ffe ba activist. Mwalabye ekyagudde Canada singa tetwabadde bagezi nnyo. Naye kati njagala kubakakasa mmwe mwenna ba Salvador, mmwe mwenna ba kusaasira, mmwe mwenna baani kati naffe mugenda kutulaba. Gwe wenna ngo subscribinga ku Museveni ng'omanyi nti wafuna asylum. Bannange twabadde twabasiriikirira. Kubanga tewali muntu yenna gwe mulaba mu diaspora yenna yereega. Aliwo nti yakeera ku makya n'agenda ku home office oba n'agenda somewhere n'abagamba nti mumpe obutuuze naye ayina kye yalimba. Ayina kye yayogera. Kakati bwe muba mwagala okutumanya kye tuli mugenda kukitegeera. Muli mu nupu chapters temwagala bintu bimuvinge buli bakubira amasimu bannange kino twagala tukole bwe kiti mumukola kino bannange kino twagala tubeere bwe kiti mumukola kino tubategedde. Kati gwe bwoba omanyi nti owagira Museveni ng'oli mu diaspora fenno bwe tugenda okuvaayo ne information tugenda kuvaayo ne information entuufu kubanga kusaasira gwe bwoba olaba video yange you are still an advisor to Museveni. Kusasira you are still an advisor to Museveni. Gwe muka Salvador wa forging empapula ku NASA n'ogamba mbu wali nupu agent mu kulonda okwaggwa. Ninga Salvador mumanyi bulungi bw'aba akola ki? Muntu wa Museveni. Kitegeera. So baganda bange njagala bagamba enenwana gye tulwanamu eri very very well sophisticated. Niwe munaakola mutya temujja kusobola kutukola ki. N'ekirala mwe baganda bange mwenna abagula nkimanyi muli Bungereza awo muli mu America mu making sure buli muntu yenna aleeta ebyokulya okuva e Uganda. Mwenna abagula ebyokulya okuva e Uganda. Mu making sure nti omuntu abaguze ebyokulya first and foremost omuntu oyo ayina okubeera ne license. Baganda bange mwenna abali mu diaspora ng'omuntu yenna akuguza emmere ey'ewaffe making sure nti omuntu oyo ali licensed. Bw'aba tali licensed please buli kintu ky'okola bw'oba omanyi nti oweereza ssente wa Salabedi ali licensed well and good. Anything that happens to you mwene ekintu kino mukyakiyita kyakukola ki because Museveni ayagala kumanya tatumanyi anoonya kojja omugezi abeera waatya kojja omugezi asobola atya okutambula yabadde South Africa ali Bungereza kati agenda abantu be Canada nzijja kubanga mwe mubeera awo the likes of bakusaasira abo simanya mukyala Salvador nzijja abantu be Canada nzijja kuba kitegeera. So luno tuli mu lutalo temujja tufugira waka na mu kibira no. Nze bwe mba nzize Uganda mu nkuba emiggo gyonna gye mwagala bwe mba nzize Uganda mu nkuba emiggo gyonna gye njagala naye failure to that tugenda kubakolako. So mbadde mbagamba mwenna abatunda ebyokulya nga biva Uganda please omuntu yenna akuguza ebyokulya nga biva Uganda bw'akugamba nti njagala bireetawo mugambe am very very sorry. Genda ku dduuka first and foremost bw'oba obigula ku dduuka making sure nti edduuka eryo liri licensed. Mwenna ab'e Dubai mwenna ab'e London mwenna ab'e Boston mwenna ab'e South Africa
mu making sure ngoli wanchuka chuka nti omuntu akuguza ebintu ali licensed, because if something happens ne bakidetect nganti bwabadde butwa, oyo muntu I will be liable. Nchiddamu mwabagula ebintu obigula London, obigula Manchester, obigula Newcastle, obigula Birmingham, obigula wonna wogula ebyokulya bya Uganda kano mukasale mukabagambe, making sure nti oyo muntu ali licensed. If something happens, then odayo omuntu oyo. Ekyokubiri, abagenda kukyusa akatiba. Bagenda kukyusa akatiba bagambe nti bakola delivery, whereby mweyo delivery nkoteeka mu details zo ne address yo, because bana abantu kye bagala nnyo profiling. Bagala nnyo profiling. Make sure bw'oba ogula ekyokulya, bw'oba ogula ebintu ku muntu nga tomwesiga, oba omwesize nti ali licensed under that country's law, tomuwa address yo. Bannange luno tuli mu lutalo, mwaba kyazanyisa ekintu kye tulimu kinene nnyo. Mwaba kyazanyisa ekintu kye tulimu kinene nnyo. Don't trust anybody. Kati mukitegedde, mukirabye, mwabaddayo Uganda, tokyasobola kuyisa ssente Entebbe, tokyasobola kuyisa simu mpya Entebbe, mwabakola transfers e Uganda, bonna bamanegundi bonna, tokyasobola kutwala millions zisukka 3. Nga URA ino okumanya ani azisindise. Mwe bantu mwe mukyazanyisa Museveni. Sharing a video. Watch together. Temuzanyisa Museveni gwe tulwana naye muntu musajja mukambwe nnyo. Museveni gwe tulwana naye muntu mukambwe nnyo. So abantu bo mu diaspora mulidde message yange eyo. Muwulidde message yange eyo bw'oba ogula ekintu. Making sure togwayo kubanga asoose n'atu profiling mwe n'abaana abali e Deira we Dubai, mwe n'abaana abali e Qatar, mwe n'abasindika sente Uganda, mwe n'aba profiling, mwe na information yammwe bagirina. Kakati bamugambye kubanga Museveni jjukira buli muntu yenna akola business e Uganda, teri mugagga yenna nga tasubscribinga ku Museveni. Nabagambe Uganda, ne muganda wange Kiseka kino yakibagamba, teri mugagga yenna Uganda nga tasubscribinga ku Museveni. Nze kitange yali musajja musunzi w'amafuta. Naye amafuta gonna aba basajja bavandimwe bagatugobamu. Mulabye kyagudde ku BMK. Abasajja abagagga bonna basembuule bonna mu malaba. Twavayo wano ne tubagamba nti navayo wano ne mbagamba nti strike y'abasuubuzi tesobola kulastinga. Kati where are the traders abali bakuba ebinnyo wano, abali bakomba ebinnyo? Abasuubuzi bali luddawa. Kati nabagamba abasuubuzi bali luddawa. So mwe mwabazanyisa Museveni bannange. Muli very good blind. Museveni kati atufugira ku bintu ebisinga naddala mu Buganda. Museveni yakeera ku makya n'amanya nti bw'akwata Obuganda bw'ati awo atumaze. Mwabali mu Catholic Church mwe baganda bange Abakatuliki eno message yammwe. Baganda bange Abakatuliki eno message yammwe. Fe abasiraamu Museveni yayambibwa nti ma Amerika yali etulwanyisa. Kyovolanga Museveni bwe yakeera ku makya n'agamba mbu ADF mbu simanya ye yagitondawo kwoyo omusajja Jamiru Mukulu. Mwenna Jamiru Mukulu mumulaba. Ali w'abakazi be, ali mu kweyagala. Tebamuleetanga na mu court martial.
Mukitegeera kati mwe baganda baffe abakatuliki tukimanyi chachi yerubaga mwenna akabano kagiyingiramu mubaddewo mwe mufurantinze Mathias Mpuuga Sseggona akali amaggwa n'abalala bonna be mulaba batubonyabonya mwe mubafurantinze mwe mwali mubonyabonya Kyagulanyi wano nga mwagala Mathias Mpuuga abeere addemu okubeera lopu kuba kitegeera muganda wange wudu tubuulire kituusendejje jangu wano sindika message wano ne bwoba osindise audio sindika message wano tujja giplayinga oba kitegeera mwenna abali mu kuzannyisa ebintu bino naddala mmwe abakatuliki tukimanyi nti akabano katwala chachi y'abakatuliki oba kitegeera tukimanyi akabano katwala chachi y'abakatuliki abakatuliki okitegeera so mwenna Museveni kyabadde atya Obuganda Museveni abadde atanya Obuganda kati we yamala okufuna Obuganda n'abunyweza n'agamba nti alhamdulillah kati Obuganda abunywezezza bannange singa tetuddamu kwetegereza kubanga mwenna mwawulidde ka video kano kabadde katono abakagize mwawulidde ow'ekitiibwa Mulwanya Mmuli bwe yabadde ayogera Katikkiro yafunye obukulu bungi owulira kubanga Katikkiro Siggula oteekako abataka owulira Mayega obukulu bw'alina kati n'ennaku zino ya appointing abataka abataka bakabano owulira ono Katikkiro munne yamugamba nti obukulu bw'alina bungi mwalabye ku mipiira gy'ebika mwalabye kuki biye bannange since when nga Kabaka tayagala kujja mu bantu be njagala kubabuuza mmwe mwabalaba video yange eno mwabagamba mbutwogera propaganda since when nga Kabaka tayagala kujja eri bantu be mwakomadde okumulaba era Kabaka bwe mwamulabye ndowooza mwamulabye sayini ze yakoze Kabaka kati ayogerera mu sayini because musajja wattu bamuzontowaza Kabaka ayogerera mu sayiniz muganda mwamulabye bwe bamuzontowaza kati muwulire omusajja Katikkiro n'ebintu byabagamba abataka lanyi namba kyetuva tulayira muliika mutabani wa Gundi va mu nnyumba ya Gundi bataddeko n'omulala omutaka nakiwulidde ddeko nze mukimmanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi bwatamatira na nsala ya Kisekwa yajulira ewaani ewa Kabaka nze mbadde sinawulira nsala ya Kabaka n'olwaleero ku musango ogwo tono ne bamutta mu 1995 nalindi memba wa bannange bintu bye tuliko si propaganda oyo Dani Muliika ow'ekitiibwa Dani Muliika yakugamba Dani Muliika we yabeererawo te appointinga mutaka yenna neno program saagala giyingira mu kubanga ya muganda wange Lumbuye kitegeera so ebintu bye tuwogera tuli very very serious kakati ndowooza mukiwulidde bulungi abantu be Canada mbagambye abantu be Dubai mbagambye kagege nkugambye muganda wange chairman nkugambye ku TikTok program zokola mwenna mba woninze bannayuganda temugenda ku program z'abaana abaana they are security agents they are regime agents bajja ku TikTok okwo ne babajjako information yammwe mugenda okutuuka ng'ebintu bibabeerera bibi toriviringa information yo bw'owulira omuntu njagala obbagamba n'ate nammwe mulina okwegenderezamu abakola biprogramu bino kubanga akawunti yammwe okugiteeka mu home office ye wammwe gwe chairman gwe njagala owulirize bulungi nnyo akawunti yo okukuteeka ku home office ye Sweden nebeeranga ekumonitoringa nawe mukyala gwabeerawe Germany akawunti yo abantu ne bagiropa nti ebintu beyogererako oyagala kukola bya human trafficking bannange mujja kwesuula ku buzibu mujja kwesuula mu buzibu
Hamukitegeera mujja kwesuula mu buzibu kino ekintu kyemuliko bwe muba mukole program nga mwagala bannayuganda bejje mu buzibu bannange nze madde mu outside Uganda for all my life nze gwe mulaba wano sirinayo Uganda wadde akataasa k'ettaka nze gwe mulaba wano mbadde ebweru for the rest of my life naye I'm not happy muyinza okundaba wano ne mulowooza nti ndi happy olw'okuba nninnyennyo bankola ki njagala kukomawo waffe naye mwe mujja ku biprogramu nga byagala okubajja ewammwe to making sure Allah yatuteeramu baraka Allah yatuyamba n'atuwa Kyagulanyi Robert Ssentamu bannanga alhamdulillah bannange nsaba mwenna Kyagulanyi Robert Ssentamu mumukonere ka emoji wano njagala okulaba bu emoji nga buflyinga muliko abantu almost 3 njagala mwenna nga mwebaza Allah mutayipinge wansaawo mu ddiini gy'osoma nga ugamba Katonda webale kutuwa Kyagulanyi mu ddiini gy'osoma kubanga bano abayaaye Museveni bye yali atufurantinzeemu baali bayaaye abayaaye bonna ndowooza mubalaba ebintu bye bakola njagala wenna mu ddiini gy'osoma muliko abantu almost 3 tayipinga wansaawo nga webaza Katonda okutuwa Kyagulanyi tayipinga Katonda awo nga webale okutuwa Kyagulanyi bano abasajja betubadde nabo babadde bayaaye ndowooza mulaba ekigenda mu maaso ku bawagizi ba Kyagulanyi tekibangawo ku bawagizi ba FDC tekibangawo ku bawagizi ba DP so baganda bange mwe mwenna abaagala okuva Uganda njagala okubagamba Uganda ly'eggwanga eritulukuka omubisi gw'enjuki ffe mutulaba nti tuli eno byonna ebiri eno bannange tusobola bikola e Uganda byonna bye mulaba ebiri eno tusobola okubikola e Uganda so tulwane nnyo okubeera nga tukomyawo eggwanga lyaffe eno message njagala egende ku mmwe abali mu buyinza bannange mmwe mwenna abali mu buyinza the more gye mutuopuresinze mutuwadde amagezi kubanga obadde tokimanyi nti bannayuganda banaamanya batya nti Mayiga yakulembera kasasiro yenna agenda maaso kati njagala okugamba Mayiga gye watadde kabaka gyali you are going to be surprised kubanga n'abasirikale be wamuteekako waliwo abasirikale abakwatira ebifaananyi abajja otuweereza ebifaananyi Mayiga simanyi gy'onaalaga mwe mwenna abali e Uganda mwenna abali Museveni kubanga ye agenda eno message egende wa afande muhozi nkiraba bakuguluminga bakukola ki naye tosobola kufuga bannayuganda bano tosobola kubafuga era mwe mwenna abakoze Uganda ebintu mwe mwenna abali mu regime mwe mwenna abanoonya okutumalawo njagala okubagamba the moment bannayuganda Kyagulanyi yakugambye kubanga kati Kyagulanyi akyayogera netusirika nze mwalaba bwe nali ne made in Sereko nali sisobola kukola kintu kyonna naye nali nsobola kumukwata ettaayi ng'ate sirina tteeka lye violate nze naye lwakuba Kyagulanyi waali ate Kyagulanyi yakugamba nti the moment Kyagulanyi kanaaluuzinga gundi nga takyasobola kutukontrolinga bannange bwe tunaabakwatako it's going to be very bad. The moment bannange abantu abo ke baneekyawa abantu b'ebusoga mubalaba mubavuma musimanya abantu b'ebusoga mubavuma simanya bali biki naye abantu bannange tewali kibi nnyo kulwanyisa muntu nga atayina lubuto atayina kyakulya mu lubuto because he doesn't have any hope. Tewali kibi nnyo kulwanyisa muntu atayina kizimbe kwabo kitegeera. So njagala okubagamba mmwe Pastor Mondo nkulaba kuoli gamba bakwano bo mmwe mwenna ba Pastor Mondo singa kati ebintu bye mu preachinga reconciliation nga mugamba abo bannammwe kubanga mmwe ba Pastor Mondo mubeerako kuno ne muwulira ebigambo bye tuwogera tetwagala kubatta nga bwe mutusse nze kojja omugezi
Kyagulanyi bwakulembera eggwanga saagala kulaba muntu gwe basse okujjako ye yakole ekikolobero gwe Pastor Mondo singa ogenda n'ogamba bakwano baabo n'ogamba bali abaana tetwagala na kubatta twagala nga tumaze okukulembera eggwanga eryo tuteekewo Truth and Reconciliation Committee tubawulirize naawe Pastor Mondo nkimanyi ojja giyingiramu omusango bwe gukusingireyo nga tukola ki tetwagala kubatta naye bannange mwewale that day mumulowooza nti muyine mmundu naye njagala obbagamba slavery mumulaba slave trade kyali kintu kyamaanyi nnyo naye mmundu si yakimalawo njagala okugamba Abayisirayiri Museveni you are close to Abayisirayiri Abayisirayiri balina mmundu buli emu buli eya buli kika ne Hamas up until now ekyalina abantu baayo Abayisirayiri be yawamba Hamas up until now ekyabalemesezza bwe tugende South Africa apartheid njagala obbagamba apartheid teyamenyebwawo naki teyamenyebwawo nagundi teyamenyebwawo na kifuba oba okitegera so mwenna muganda wange Kasigazi Assistant Inspector General of Police njagala nkubuulire gwe Assistant Inspector General of Police eno message egende iwo bw'oba togamba ba police kukola birungi tujja kubalagirira engeri y'okukola ebirungi wano no mwami Malema yali agamba omwami omu wa police ali South Africa muwulire mmwe abali South Africa abandaba omwami Malema yamugamba bw'ati muwulire of AKA because I was like they killed in the wrong province. Them Kwanas is not going to play with them. We found the bullet. We found the car. We found the gun. Anyway, eyo sijja gendayo. Gwe Kasigazi, Assistant Inspector General of Police. Oba gwe Police Inspector. Njagala okugamba. Bw'otaagambe ba police bo kukola birungi. We will teach you how to observe the law. Ate tujja naye bannange ffe tujja kuba bakambwe ennyo okitegeera ffe tujja kuba bakambwe nnyo so nga maliriza oyo omwana pressure gwe batadde abaddeyo nga bamutraininga omwana pressure gwe batadde kubanga beiro ye yandibaddeko restriction nti toddamu kulabikira ku media kano njagala mukajukirenga beiro ye restriction gye bandi mutaddeko yavuma Ssaabasajja Kabaka tali supposed kuddamu kulabikira ku media ye banamuzaayo naawoza kubanga okuwa beiro tekitegeeza nti ogenda omusango ogumaliriza oyina okuddayo n'owoza kati omwami oyo engeri gye babadde bamutraininga excuse me engeri gye babadde bamutraininga after agenda kujja akole ki agenda kujja akole ki agenda kujja abeere nga byebyo twagala kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi okubiri wajali bamubuzaawo bwebanga bamubuzaawo nga bituufu mutwe kabaka waffe lwaki Obuganda twakyali kunnyonnyolwa edda ku bakatikira ababeerangako minisita w'ebyamawulire mu bwakabaka bwa Buganda Eva yawanga update ebigenda maaso mu bwakabaka naye kati kabaka bamukwese oyinza ogamba batiki tubabulira n'abantu mazima matuufu kinga kiganno Katikkiro yekka alina okwogera buli ekigenda mu maaso mu Bwakabaka naye ate nga tumanyi nti obulamu bwa Kabaka bukwatibwako Kasujju Lubinga lwaki Obuganda tebumanyi biki bigenda maaso mu bulamu bwa Kabaka kubanga Katikkiro yeefudde Kabaka alowooza wa kitalo nnyo alowooza w'amaanyi nnyo era alowooza nti bamu obwa Katikkiro yafuuka nannyinimu wa wano naye ebigambo bijja kukyukamu katono temujja kukyagala kubanga abantu bo baagala Kabaka tebaagala Katikkiro Katikkiro wa nothing Kabaka gwe twetaaga kyekifundikwa ky'obusika bwaffe oyo
Nesos Katikkiro. So aliko Charles Peter Mayiga ya anzo banga inendowooza mu bwongo bwe ne banne bakolera mbu kabaka aveewo then bate kabaka omuto atana kwesalirawo basalewa ebintu bingi bakole endagaano basayininge babbe buli kimu nga baze bakola obwakabaka bwa Buganda buli mukubonaabona kubanga badde batta bakabaka abakulu ne batekako abato ne batokola nabo endagaano ezasaanyizaawo obwakabaka kutoswayo naye guno omulembe gwa.com tulabayo tumujja kubikola guno omulembe tubalaba twaliwo mu kugenda kutta kabaka waffe muteeko Ssemakookiro kabaka Ssemakookiro omulangira Ssemakookiro mubbe buli kimu nga mbadde mujja mubikole mabega mugano mujja kumalako kuno omulembe mulala nolwekyo mwesibe bbiri naffe tuli ready. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako omukama gwensaba bankuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba.